Definitely, to cut the whole long story short, we are streaming live. I'm streaming live as the political moderator and the chief editor of TMO and Miso. Streaming live okuva waka mu studio yaffe ye waka ya Miso. Omanyi Miso batu babuza Miso esangibwawo. Batu babuza Miso esangibwawo. Esangibwa mukutu gwe na kivubo oba gundi ku kizimbe kya studio kye bayita Kingdom Building. Kakati, right about now, I chose, I have friends abroad. Then I chose to have one of my biggest friends, and he's one of the biggest representative of the group I want to talk to. You know, msajja abita JK is abbreviating alwa mukwano, naye omusajja ono ye Kalyango Giovanni, mukulu Kalyango Giovanni yavano mu Uganda. Omusajja ono weri eri bayitayo Kisuula, bayi weba teba kyatula Kisuula. Omusajja yava Kisuula kati ali Italy. Abantu be Kisuula bayi mirundi gwe tubadde tumanyi saidi ze kalisi ze okwata ko oluguudo. Bana abasajja balinya mu kimu bazaliwa ku mune Kisuula. Right about now, I want to introduce my biggest friend who resides in Italy, Mr. JK Kalyango Giovanni. Omusajja ono nga junior researcher. Omusajja ono musomi wa bitabo ate nga mukugu mu mbeereza enjawulo. Kakati JK nyina byenjagala omubuuza bingi nenjagala sooka ababuuzeeko. I'm right here live streaming from Uganda. He is down there wherever he's going to talk to tell you kubanga aliwo tosobola mwogerera. JK simanyi oba mpulira gy'oli eyo. Nkulira bulungi. So we are streaming live on TMO and Miso as the big moderator here and the chief editor. Nkwaniriza sebo. Okay, nange nja kusooka kusiima Mirundi Media, online media, Miso ne TMO okumpa omukisa nganze muna Uganda. Si just muna Uganda, wabula fomu ku basajja abaviira ddala ewala Kisuula, Kyampagi, Kalisi. Kisuula ludda wa? Tunyonyole Kisuula mbadde sikiwulira kyali. Kisuula yalina beera raka naye kati bamukaayanira kakuuto oba kyotera kugamba ali ku njego yego za kyotera ne kakuuto. Manisa wena bwe tugenda. Tuli awo. No, party emu yagenda eri, party emu nesigala eno. Ani abafuga? Namwe Museveni abafuga. Abe Kisuula. Museveni seba atufuze ebbanga lyonna tukuze musajja yatukalakata Mr. Museveni. So kati okuva eyo okuva Kisuula mpaka wano wendi kakati ndi Italy wenjogerera nja kyogera mu Luganda. Ndi Italy ndi ku university bagiyita Bologna. Bw'oba oyagala okwanguzaamu gye wandiise naggwadda ye Italy nga Makerere yawo eyo Makerere, ate si Makerere y'ebifaananyi gye bazanyiramu naye eno tebagizanyiramu. Actually kati mu nsi yonna ekwata kyamukaaga mu university ezikoze impact ku communities zaabwe. So that is how important this university is. Italy yeriisa nkuuli. But straight now mbale njagala kubuuza embeera ya corona eryetya mu Italy muli mutya? Nyumiza biri bitya? Bituwulira bye bituufu, bitula bifaananyi bye biriwo, kiki ekituufu ekiriyo? Kyengenda okugamba nti first of all mwene embeera ya corona nganze what have contributed nga junior statistician have contributed waneeno ku ground wenyine Italy. Tugezaako kati saawa eno waliwo ba programmers we teamed up with us abali mu building up naye nze na contributing ku stage tugiyita disease mapping. Twali tugezaako okunoonya abantu abo ababadde mu areas ezabadde risk ennyo era government negezaako okubakebera. Kati mweyo process we manage the system has managed the government ngeri wamu etali yababbi ng'ewaffe egezezzaako kukola ki okutrackinga down abantu ababadde n'obulwadde n'abo ababulina because Italy is one of the countries that have a very strong healthy system. Bwe njogera very strong nkimini ekyo Italy is very strong situkiraba kuba Italy mpulira bafanga biyenyi. No, nati nedda kati kankubulire ate singa Italy engeri effect obulwadde bwabakwata offsite
kubanga kino era mpandiise paper nti social capital and the health inequalities. I have a paper I've written, nja kuwako copy nga nkwanalyzing that. So the behavior of people on ground, the social part, ye yabaleetera obuzibu nti abayitali bafaanagana ne bannayuganda balina eggume. Bwe babagamba nti kino kijja, bo bagamba this is my country. So kati mwe embeera nga baresistinga, okitegeera nina ogenda olaba omuntu wange nina okukola ki. That is how it caught. But if it was weak as Uganda, n'ekirala abantu abafudde Italy, we should notice nti already bakadde bwe basinze okufa. Okitegeera emyaka gibadde gikuze. Naye singa ekizibu kyekimu kyatuuka ewaffe kyandibadde worse. So Italy bagezezaako nnyo combating eno system or combating akalwadde, era balina ne guts egamba nti okay tusibewo olumu eggwanga, kubanga basooka kugamba nti tugalireyo millions 16 bali mu north, ate be baggalirayo eri ne badduka ne badda eno ne bemikisinga mu population endala. So singa eggwanga baali baligadde lumu kyandibadde better. To try to paint me a picture mu bintu nga byendaba mu Uganda, how do people survive? Government ebawa kawunga, are there those ways? Waliwo obujjanjabi, abantu batambula? Try to paint for me a picture on the streets in Italy. How does it look like? First of all, lwaki nkugambye nti Italy has a very strong health sector. Ekisooka, health insurance yawan is very low compared to other counterparts in Europe. Ekyokubiri nti when we go to the economic side, abakozi bonna abadde bakola government ne companies abadde ne contracts tebabagobye ku mirimo. Babawadde okujjako katifa ababadde mu bwalejjalejja oba ogenze kubatisaayo bimanyi byaba students sometime kati be babadde affected, but mainly by migrants or by foreign people like we here, fe twabadde affected more economically. But also waliwo regions kati zitandise okubanga wano balina a semi-federal system. Balina regions nga bugamba nti Kampala, Wakiso, Mukono. Gavumenti ezaabwe entonotono. Entonotono. Kati gavumenti ezentonotono kyeziri mu kukola. I've just received a message from one of my students, the Ugandan students I lead here. She told me where she stays. She stays on a part is called Trento. They have started receiving some handouts to bail away, but specifically, let me first make my point. Specifically, bawa abo student bawe the citizens. Kati ba students ekyo bakikoze eki bali mu kisolvinga. N'aba abantu abali balina tugambe mortgages abasasula mayumba, ebintu bwe bito byayimirira tebakyabasalako ssente zaabwe within this period. So bintu bingi ebiri university bagezezaako nga okukuma buli muntu ng'ali mu line, okitegeera. So sikulinnya tebakoze gamba nti no genda ogabira abantu emmere, because already Italy ina system already before this bagabira abantu emmere abatasobola kwerabirira. Church ya wano Caritas is a very very strong institution mu Italy. In Caritas bajja bafuna ennaku mu mwaka ne bagenda ku supermarkets ne bakwata obuveera ne bagamba buli ayina gulayo kyogula tusse mu gundi tigere. Kitongole kya Catholic Church. Kya Catholic Church. Naye naffe tulina Catholic Church yeekola kyewaffe, so ebyo bya lunaku lulala. So kati already ekintu ky'emmere si kizibu e Italy, okitegeera. Naye things like landlord ebyo tugenda beera very affected, not only we kati kyobola bo ba citizens baabwe babagamba terigoba muntu, amasannyalaze mazzi biki tekyali akuba fine ya gundi parking, ebyo byonna babijjewo to make people have less stress. Naye si bye bye Uganda nti Mr. Zakari wali yagabidde yasindisa abantu bagabe emmere nti ate ye mukwate, ate MOP wange Kasolo gwe sikiriziganya na nkola ye owe waffe nti ate yagabe ekyotera kati zakenga bamukwata iyo bamuyaddaga.
kati tolaba nti tulinamu ebyewunzise ate n'ekirala bano abasajja when this problem came in we don't have opposition anymore buli omu agreeing actually n'ekirala kati bo bali mu parliament yawana ekola mateeka for future but parliament yewaffe eri mu kugabana ssente okitegeera this is a problem kuba kati just 2 days ago bali mu kuteesa olw'okuba bali hit kati bali mu kugezaako okwalawinga 600,000 illegal migrants okuyingira mu system bakole kubanga kati we batabawa farm zituuse okukungula tebalina bakozi kati bano tebalina mpapula. You're trying to tell me that kati parliament eri mukola mateeka gayamba nsi yayo they are putting in illegal immigrants basobole okugapinga space ya labor yabakozi kati bakulaga nti in long term already balina short term strategies sigala mu nyumba era bakusanga ebweru nga tolina nsonga bakubirawo fine okitegeera kati bwe babikoze naye bwe babivuddeko era kati ne university yennyini yakirabye ne bagamba kuba tubadde nga tuli emmere ku university restaurants bagambye no kati emmere tusobola ogideliveringa bali abantu ababadde bafumba emmere baleme kuluzinga mirimo gyabwe okitegeera kati ezo solution weziri waneeno but we are not, mu Uganda teri solution gye bayita in long term. I want to ask you njagala kubuuza what is the stake of Ugandan students? Muli banyivu government here, did you make any contacts with the office of the prime minister mbere muyambibwako obeyo muli yokkete mwina kimwetaga kuyambibwa kakati webale nnyo mu nnaku eziise nayogerako nagenda nakola interview nze kennyini ku NBS live at 9 niba students abalala era benkulembera bayogera ne NBS ne tuteekayo plight yaffe on 26th day of March it was my last contact with the embassy nga tubazemu byonna bye batusaba obbawa but up to today embassy yaffe bwe bagezaako okubira ba student abamu nange nga bankubidde batugamba nti the only thing we can do, we can go and ask help from the Italian government, but not Ugandan government. Mwaba kubira ngambabuli ebizibu byamba abasindika mu government yeyo. Ne office ya prime minister yennyini prime minister wa Uganda Ruhankana Rugunda personally nabawandikira ebaluwa nga have highlighted the challenges that we go through here. Would you be able to send me a copy of the letter to wabawandikira? Is it possible? Yes, copy njaji kuwako. You attach a copy? So twabawandikira nabawandikira nze personally kubanga nze nali mouth speaker w'abalala ne tubawandikira naye byonna bye batuddamu ate kyanneewunyisizza nnyo nga balaga nti already babadde bawandise mawulire nti waliwo abantu be babeirinze out never kubanga nze nali nabagamba nti okay if every student can minimize their expense up to somewhere like 450 euros per month we can manage mubabeiringe out abateesobola era ne tubawo ensonga zaffe bulungi ne baluwa wezire ne mpandikira ambassador ne mpandikira prime minister naye ezo leeta zonna tebaziddangamu bali busy Uganda beyongeza ssente. Muli banyivu mbalaba beyongeza ate tuli banyivu naye ffe tubalinze tulina naffe ekoona we tugenda okubalindira because Uganda abamu bavayo ne batwatakinga ne bagamba mwava wano tewali ma university ne previous video bajja kitegeera lwaki tuva e Uganda si kuba nti yebeera option but tumala kunyiga situation ngolaba is so unfair okitegeera okutuulira ekitone ekyo kati ffe basajja twatambula kilomita 3 nojja e Kampala oba toyagala nonsense gwe omuntu w'omukyalo okuweerera omwana ennaalya do you know what it takes inze jjajja wange yampanga fees gwe omukadde ataasoma ataakola kyolaba agamba nti kantundeko ennina kankole ki kati tosobola beerawo nobeera useless but people don't understand these dynamics so bavaayo okutwataakinga they did not understand they did not bother
naye nga kyemmanyi nti ba student abamu bannayuganda bajja beera kicked out of their hostels kubanga nemyezi baweze emyezi nga 6 myezi emeka, but we are trying to find ways to write now to authorities here. Naye nga kati ffe tukola omulimu gwa gavumenti, actually ffe twalina n'okuwandiikira embassy okugitegeeza nti tuli mu situation bweti, yo teyatuwandiikira kutubuuza nti ki ekigenda mu maaso. So kati ffe twakwata omulimu gwabwe ne tugukola ate ne tukola n'ogwaffe, naye ate bo ne balema okukola ogwabwe. So sijja gamba nti tuli banyiivu, they can read in line our feelings, they are very clear as a day. Okay, Kakati JK, I'm going to have a pause of just a minute. It's okay for them to pause. Then later we are going to discuss. I had rumors and survived rumors that Munsi and Ezebweru, Africans, black Africans, are starting to be batandise okubeera nga banyigirizibwa mu mbeera etali nnungi. So mu kitundu kyaffe ekyokubiri, after a small break, we are going to address for me emwoyo muli mutya. Ekirala, as a statistician, someone who is doing something relating to biostatistics, who does statistics, ogenda kumbuulira how you people who have studied are going to help us, people who are here down here in the country where you came from. Kampala tubaweereza kawunga na bijanjalo. You're going to tell me how we are going to help you. Mwabasoma mugenda kutuyambira mu mbeera eno. Thirdly, mu kitundu kyaffe ekyokubiri, I had rumors still that some governments abroad are collecting blood samples from blacks. I want also to ask you that. We are coming back shortly in this real video interview. Omugenyi wange olwaliro ye Kalyango Jovan, I prefer to call him JK. Omusajja yava kilomita oba bimeka okutuuka gyali, naye nga musajja weeyo bayitayo kisuula. He is a junior researcher and a statistician still in University of Bologna mu Italy. Just shortly I'm going to come back tubeere nga tweyongerayo n'ensonga ezo.